abana bali mumbere na basasiranga kibi family yagudde ku kizibu olunaku lw'eggulo candidate waabwe eyo first grade egenze kama katonda bwati bambi nabala bali mumbere nga mwasuze bubi mwasuze ku mufu bakubikidde ku macha tubasasira mukama abayisewo ebintu byokufa biwanvu tebisoboka naffe tubisobola tubikwasa oli dunda yasinga kaka tukamba zuka isa friday ekubere mugwe ng'omuntu laga nti no wange olunaku lukyuseemu essuuti awo bannaffe bakola mu office abatandika okukakkanya ku ngoye ettayi n'etajja leero ebintu bwe bityo mpolampola ateeka mu jini n'agiteekamu munaffe alina canvas n'agiteekamu okusinziira gy'okola naye nga ffe tugamba nti nomunange December asembera n'atera tandika biri ebintu byange ebya Merry Christmas n'atera biyingizaawo ebyo ndali emukono tukubuzaako waliwo Julius we South Africa ogamba ki waliwo bannaffe abatera okubeera Shima Mwami Mugisha ebeera Shema osajja nga bakitayo Shema abeera naye nga atulaba munaye tusiima mwena obakatira obufuna ntusanyuka nofuna we Mubende nofuna we Masindi nofuna we Hoima nofuna we Kampala nofuna we Mitiana bana Mitiana gye banzala muli mutya nze ndo ndi mwana wamula kuba mpangayira nnyeno mu kibuga ndi mwana wamwe nga mu kiyinda balabula abe Mitiana obagambe nti bagende maaso n'okulabika nti nabo bagoberera amateeka agateereddwawo ministry kubanga bwe babeera nga bagadde Kasanda ne Mubende bw'oba ojje Kampala oddako Mitiana kati balina okugenda maaso n'okubegendereza bintu birere ngino byatambula ddala bulungi nnyo naye nga Dora ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula mu ggwanga erya Uganda omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti baani abaddukanya obutale mu kibuga Kampala kubanga mbu ye yali asuubira nti bano bamufuna mpola abagenda maaso n'okulabika nti no beeyiiya be balina okulabika nti beekolamu omulimu baddukanya obutale naye tugenda okulaba nga ate abo obutale bagagga abyakyuka dda president naawe ebyo byakyuka dda bw'otuuka mu butale ebiriyo birala emidaala nga 3 gya mugagga akolawo nti wegindi nti bano bapangisa be kitegeeza muzeeyi abalina ssente era be bakola mu butale biri ebyedda mbusimanya nalongo wano ekyemmanga osanga mubabale omugagga ajja n'akwata emidaala nga 8 yasolooza yasemberera abanene yamanyi munayo bagamba nti muteekemu kati empapula abaagala okufuna emidaala ono wawasi bagenda okimanya ng'omugagga gyonna agyeze balina ssente amanyi kyazikozesa kati president gwe ekyo kiteeke mu mutwe nti era abantu abatakuliwala be batera okutwala ebintu ebyo bano ababulijjo bali eri ku busamambiro saidi eri era president yabuuzizza nankulu w'ekibuga n'agamba nti abantu bano bemugobaganya ku nguudo mwabakolera enteekateeka gye mubatwala gye wali oba mubasindika busindise eyo bagende be bamanyi banaafiira eyo muganda wange mwavu wakufa Uganda bannaye kama Katonda atusaasire naye kasita president obitegeddekuwadde ekiri ku ground oyinza okuba ofuna information ndala naye ekiri ku ground kyekyo abantu ba bulijjo baalemwa emisono gisukka buli ssaawa bajja kompoza okakananga basigadde mu babale era ogenda okulaba ne maama Nakandi aba asigaddewo naye agamba omudaala gunyinze n'aguta Nyenga Dora olunaku luno olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga z'aba boda jjukira nti babawadde ensala agenda kubeera wa lunaku lwa Monday era tulinawo abamu ku abo bagenda ogenda maaso n'okulabika nti tuwayaamu nabo batutegeeze bali ready ku lunaku olw'Emanda okuva mu kibuga oba tibali ready naye mbadde nsaba ndowooza tusooke tunyigemu katusooke tugende tulabe tutegese tutya tuteekerateekera gwe tukulowoozako mu ngeri y'enjawulo oba oli muto oba oli mukulu oba kibebi kino ekisaba ebyokulya ku TV mwenna tubaliko wano mu Ekyenkya katugendeyo. A very good morning, it's a Friday. Ekyenkya kinyuma era kiyigiriza nnyo ye program gy'osaanidde okeera ng'olabe okumanya ensi bw'etambula olwo osobole okuyita obulungi mu lunaku nga tutegeka okuyingira weekend. Bingi bye tutegese okulaga nga muno mulimu manya bino tukuleetedde abantu abaagejja ne bawula ne beekolera n'amannya abasinga obuzibu bwava ku kulya ekisusse ne mu miryango nga tebakyajyaamu abamu balongoosebwa ne bawona abalala mu theeta tebavaayo agafeeyo tuteekateeka okukuza olunaku lwa Mukenenya nga Desemba lumu tukuleetedde jjajja Siriimu yamuttira abaana 7 yasigaza abazzukulu 11 omuggalanda we yakweto bitandika ku Mande nga 7 ekyebuuzibwa beetegese ekimala okusigala nga bakola oba nedda bajja kutubuulira keera naffe tojja kwejjusa.
Ebbeeyi y'ensimbi okuva mu bibanda bya Kampala. Dola ya Amerika bagiguze 13.74 ne batunda 13.836. Pound sterling bagiguze 14.29 ne batunda 14.26. Euro bagiguze 13.58 ne batunda 13.817. Eya Kenya bagiguze 2.8 obutundutundu 40. Munaku enkulu tujja kuba n'ebikwekweto bye tukola ku nguudo naye tetugenda taliza babbici. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwaka guno omwezi ogw'11 tugenda tandika ebikwekweto by'oku nguudo eby'ennaku enkulu. Nga mu bikwekweto bino pikipiki nga zonna zo tugenda zitunuulira nnyo, tugenda zikwatako nnyo. Kiki tugenda okukwata ku pikipiki? Tugenda kwata abo bonna abatambala obwo bujaketi obwo reflectors, tugenda kuba tubakwata. Ku Mmande ekikwekweto we kitandikira, buli alaba vidiyo eno balaba kye twogerako kati beera ng'oguza akajaketi ko ng'okambadde. Ebana kusaba nti okambadde bagenda kukwata. Akajaketi kano kakola ki? Bw'oba ovuga ekiro omuntu nakubamu amataala oba ng'olinawo oli emisana ng'ovuga omuntu akulengerera wala, kiyambako kendeeza obubenje ku nguudo kuba omuntu aba akulabye. Abasinga batomerwa kuba baba tebabalabye. Ekyokubiri kye tugenda otunuulira nga tukwata pikipiki, tugenda kukwata pikipiki esitula omuntu asukka mu omu. Buli piki esitula omuntu ng'asukka mu omu tugenda kuba tuzikwata ku kkubo. Kirala kye tugenda okukwata abapiki ku luguudo, zezo piki ezivugibwa abantu nga tebambadde bikoofiira. Ekikoofiira ekyo olina okyambala osiba akawuzi ako akabeera mu bulago, tokyambala n'okisaako obusa kuba bw'oba ofunye akabenje kyekisooka okugwa nga gwe tonnagwa. Kati kyambale bulungi, okyambale mu butuufu bwakyo kuba tugenda kukwata buli atayambala. Friday olunaku tebakwala kutambula muko kakasa aba boda mugenda kuba mubakozesa bangi nnyo gye mugenda okutambulira mu bivulu. Confident anti police yayogedde batandika ku lunaku lwa Monday. Feka tutandike kati tukikube mu tochi omulungi mu studio tuli ate ne chairman wa boda side ye Kawempe sebo mwami Maweje Frank nga tusanse okulaba chair. Naye ne yanzo okuba n'olwaleero. We wale kukeera. Nakedde. Nataka tuwe tuluma yongera mungu amaanyi ochejo. Nakedde nno atenga nsula mayiro nga 10 okuva mu Kampala. Oba wasuze ku stage. Chala akedde n'ateekateeka sawa nga 10. Yongeza ku dobozi. 10 kitundu n'ensimbula. Okay. Nenzija mpola. Kati bibyo koze bye tukolaba lunaku. Kati tuyingira byaka tukenda kuyiga byaka 14. Kati onsange wantu nemba nga sivudde mu bulungi nga obangu kutabukiddemukko onsonyi wanga. Maweje muza kwali kubukedde kwe bali bakulaba. Apoza olabi babukedde TV wano ne yanzo okuba n'olwaleero erinnya nze Muzuukulu wa Kayira, musajja omuzirambogo, omusajja omukongozi. Obukongozi gwe mulimu gwafa ab'embogo eri Ssaabasajja Maweje Frank. Ndi musajja muvuzi wa boda asivuga boda. Stage yange eri wandege ya Katale ndabika mbatabudde. Eri wandege ya Katale eyitibwa University Stage. Ntera okwongerako stage okajja oyigirako oluzungu nga wajja tolumanyi. Ogamba eri muvuzi wa boda tovuga boda. Sivuga boda. Mubagaga bazo. Enjawulo eri. Enjawulo eri omuvuzi wa boda. Yegwe mukulu Mpaji agula pikipiki yo eya Bajaj Boxer ngegenda kuleeta wano ku Vision Group. Owa boda yo yagigula nga papa siragenda gikozesa kusaabaza bantu, kuvuga bantu bamusasule yakasente. Ekyo kyoli. Bamuvuga abaana ba university. Era bwe batomanyi bigambo bisookerwako where to how much we go city. Ovaawo ng'ogusima ebbumba. Ngabo babonyabonya. Nina byagonda mukko kati zine sente tezikyatubonyabonya. Kasamwa ayingira muzike. Kati 1K. 3K. Kawanyanze nno. Wazitegera. Kakati mwami Maweje ovugidde boda banga ki? Nagitandika mu 2025 bana kamala senior 6. Myaka gitambudde. Oyinza okuwoga na kuyingira emyaka nga 16 15. Okay, banga dene. Banga dene. Maweje oyina okubona byokozemo bingi kubanga sente zibaye eyo. Kakati omukyala yayogedde. Akugambye omukyala akedde muteekateeka. Ngamba omukyala wa police ono. Byonna yayogedde goli okay? Obiyina. Bibogedde biri okay. Era mateeka bakkirizibwa okubyogera n'okubikola. Ekyenjawulo ekiriwo nti ffe tubeewuunyako kintu kimu. Bwe wabeerawo ebizibu bo solution ebeera yakwata. Naye ng'ate ebizibu ebyo n'okulaba nga ekibireetawo biseera ebisinga butamanya.
nakuba obutamanya bungi ku kkubo nzikiriza ate si mufefe kafeka n'abavuga emmotoka kuba nze mukyala Dora nasinkanako omukyala ku stage yange awe Makerere ngayagala muliidinge muleete ku Mariandina abamanyi kitante ninga avuga motoka nenga tamanyire ni yakuyimiriramu ng'asala ebitala by'ewandege n'asasula 15,000 ne mukulembera tubikola bulijjo so obutamanya bungi mbabuzi b'ebidduka ate munsi yonna obutamanya bumalwawo nakusomesa naye bagamba bamwe bususi taata bagambye nti nomba boda 10 omu yekka yakola ekituufu affe lwakuba yefe body oyo mmotoka bw'atomera oba bamutomera atafuna buvune ng'omuntu bwe accident bwebanga teri si y'amaanyi neffe ne bakoonako bukoonyi oli atuukira ku mubiri kati kirabika nnyo mufe ababodaboda nti obutamanya bungi nnyo ate n'ekirala bannayuganda nsaba bamanye nti n'enguudo zaffe si nnyangu kuvugirako osanga oluguudo olumu nga kwe kuyita ente kwe kuyita embuzi kwe kuyita tuleera kwe kuyita baasi kwe kuyita owakagaali kati weesanga n'ab'ebigere okubeerako ng'oli mutuukirivu kizibu kakati mwamawegi ekyekyo ndowooza ekikalabuza emmotoka ndowooza era enguudo ziri congested nnyo nkirabirako ogenda okulaba n'ow'emmotoka yennyini ng'okuuma leeni nga si byangu naye amaliza akulumbi naye mukulu mawejje ensonga nampimanja zayogeddeko zitegerekeka naye bujaketi ki obwogerwako kubanga ako koyambadde mwakaleeta wano embeera nekaluba ng'atakayina akaluubirizibwa tuyinawo owaba safe border tuyinawo owaba taxify tuyinawo makampuni gayinza okuvaayo tugeze nga New Vision ne bakola obufulaano bwawo ne bagenda mu maaso n'okulabika nti bakola ki ne bagenda mu maaso n'okubeera nti no babugaba mu nkola eno gwolowooza kaliwa nampima kayogera kuba nampima kayogerako avakana akasaati ayogera ku buno obuntu obwaka ekikulu ye kyayagala kuba nti ekidduka ekikuba mu amataala oba osobola okulabika ate distance naye ate ogenda okulaba ate ffe buno obwaffe busingako busukkako awo kukyayagala ate nga ne buyingira mu byabwe byennyini ebyo byokwerinda wakana akange okalaba kati ondabireyo n'otegeera nti nze mawejji yetafaayo ka kampuni ki tafaayo kasita kabanga kayaka kasebeera nga reflector jacket kati waliwo obusa kakati sokole kanataka ka stage yamwe kano kati kano kekawempe eno kala yekawempe kekawempe olaba nga kuliko stage yange kuliko erinnya lyange kuliko enamba yange n'ekifaananyi kyange ate bw'osikaninga akantu kano munda osangamu ate ebinkwatako ebisuka oboneri enamba ya stage yamaani wange location ya stage kwenkolera kati ogenda okulaba nga newoba otambudde ekiro osobola okukasikaninga ne kakuleetera option wali ey'okusharinga n'osharinga ebinkwatako ku mukyale waka nti mwima we gyeyandeeta waliwo embeera ey'abantu ababeera mu kisenyi abasomaali baŋŋamba nti ekibeetisa omanyi tosangayo bodaboda ng'etisa omu olwawo giraba kyobola babeera nnyo mu tukutuku baŋŋamba nti ekibeetisa ababiri ku bodaboda kwe kulabika nti bambi enfuna yaabwe ebeera mbi tebalina bulungi nnyo ssente batikka babiri nampima agambye nti owababiri bagenda mumukwata abo abantu mugenda bakola mutya abatatambula omu olw'embeera y'ebyenfuna ekituufu kiri nti amateeka gakkiriza kapasite ya pikipiki batukiza kutwala muntu omu nze ebintu bisatu nzikiriziganya nabyo okubikwatira kuba tebagenda kutandika butandisi lwakuba batandise kutulowoozesa nti lwaki buli sawa bajja mu biseera bya Christmas baba banoonya za Christmas naye ekituufu kiri nti owa bodaboda atayambala elementi oyo nange okuva mukyala nampima yabyogedde nabagambye bwebakwata nga tojambadde tonkubira simu kuba eyo element eyamba gwe omutwe guno ye yingini sigwa mukyala nampima bwa bodaboda atikka abasabaze ababiri tukimanyi ffe tumanya engeri gye tweyiyamu ku kkubo okwo lwaki ogwa mu katego k'omulabe tonkubira naawe simu kuba batukiriza kutikka omusabaze ogwo then nowa bodaboda tambadde kantu kano buno obuntu waliwo n'obw'50,000 abuli reflector jackets kyenjagala okuyambako ku muvuzi wange ali eyo bwana bakutte era kyesikiziganya nakyo mu kaseera kano ye driving license lwaki mu kaseera kano abantu abo tubabaddeko nnyo batuyambe baganda baffe mu abali eyo wali webuzizaako nti pikipiki emitwalo ebiri actually emipiira ebiri lwaki yandibadde esasula olukusa lwe lumu okubeera ku kkubo n'emipiira ena emotoka katudde nga twemulugunya kweyo ensonga lwaki batusasuza sente zezimu eza driving license ng'ab'emmotoka ne tukikola Jeno Katumba Amala n'atuyambako n'ateekayo naye okusaba kwaffe minisitule y'ebyensimbi naye kyafuuka musugu ekanyanya ate kyamazima pamiti ya bbeeyi ate process nzibu nnyo mpanvu kati aweetaagawo nnyo
engagement wetaga okukwatagana okw'amaanyi nebino ebisigadde bino ebisatu ekituufu kiri nti wadde babireese mu biseera bya Christmas badde babikwatira sikyabya bulijjo badde bakwatira n'ebirala mama wejezi kamubuuze ababoda bano gwe kululwa tebalina nsobi yonna ensobi nnyingi nnyo ensobi nnyingi nga bwe ziri awantu awalala wonna wonna naye kati ezaffe zirabika nnyo lwakuba nti omulimu gwaffe ngwe mugulaba gulina free entry ate wano mu kibuga nga bwe mulabye ekibuga kyaffe bagenda bagobagoba abantu gwe mulimu bavubuka ogwasigala okuyingiza abavubuka kati ate tulajanye tubeeko engeri gye tugutereezaamu abaagala okujja okutuyambako okugutereeza bajja ne calculator ababoda bali mitwalo buli omu mujjako emitwalo ebiri kati oluusi tubakwatira ku equals sign bagamba nti tetujja kukkiriza ne tukalambira naye nga ate twagala gutereere mawejje waliwo ensonga simanyi bw'ogenda kubeera ng'ogyogerako ndowooza abasirikale batulaba olaba awo ku flyover gye bakola ku saawa bantu abasinga tebakyayagala kuyitawo ng'ova ekatwe ojja okonectinge wano nti abasirikale balinga abeekobaana n'abatrafiki oba n'abayaaye kubanga nze mbayita bayaaye oli ajja okukwata bodaboda nga yambadde nga mpagi okitegeera babategekamu abayaaye wali ne bagenda bayitayita mu motoka muwembuli naga mbulira lwaki indicate no tekola lwaki piki terina mupiira owa bodaboda akirizi olaba otyo wa bodaboda nga bamukutte nga indicator tekola bannange ekituufu indicator erina okubeera ngaekola ku pikipiki ne ensobi weeri ani amubuuza indicator lwaki tekola yamubuuza indicator lwaki tekola amanyi indicator ekola naye takola kati awo kusaawo ya Queen tulajanye ebbanga ddene nnyo era neyanze okumbuuza ekibuuzo ekyo kuba otwagalira Bukedde TV okutaasa abantu awo wali obubbi tulajanye bajja ne bakwatawo mu babiri n'ekituufu ekizibu tekiri kwaba ababbi ekizibu muweereza message ne stage ya boda boda awe Makerere ekituufu bwengenda osooka okutumira nze kyamaani wa boda boda Kawempe nene waka wange nze kyamaani ekituufu era omulungi mukyala nabakasala kwali amutumidde nnyo naye mukyala Dora ne mukulu Mpagi Vision Group partner yaffe twategese omuso sagala kuva neno nga si tegezeza abantu akalango mbadde mukalaba tulina boda boda de out naffe tugenda kubibyamu olunaku lwanca nakuzo mwezi nga 5 suna beni kiriye binyanya mugenda kulya byeri ya police cricket over rugogo olunaku lwanca ku Saturday just omutwalo gumu ne 15 abana baffe era nzikiriza ntumireko ku bavuzi ba boda boda ntimbere bagumu ekibuga mwetuli ekikula ky'omutwe kyekuwensala yabo nga twana bakubeerawo connectivity taxi eva Kawempe direct kujja ku Vision Group ffe tukyaliwo kale atoyanzege omulungi ayitibwa mama weje Frank ago tubadde naye era nga yatwala ababoda sides e Kawempe chair bwati atumidde abantu beffe katugende maaso n'ebyaffe it's a Friday era nga twaga Kakawa Mchenkya ekatusiddwako Prestige Magellan Kakawa kalunja kasesako ababukedde mwasuze mutya bannange bulijjo njagala okubafuna naye nga sina bwembafuna mpozi nze ekizibu kyange ndi mukyala nina abaana 3 omwami wange ate tampa buli kintu kale tanfaako tandabirira tanfaako ntambudde mu bamaseeka bonna bannyambe naye nsobeddwa ndina obulumi omuzikiti oguliraanye bakuwaseeko oba muto naye ntambudde nina obulumi nze sikola yakola namugamba ampe ngoba angulira akafo nawe kanaaba mu kyalo mbeereyo n'abaana bange kuba sisobola mulekera abaana bange aweva maki yalina sente nze sirina olw'emizeege emibi naye nyigirizibwa nnyo badde nsaba ekifo muleme kyogerako newa gye tusangibwa ne ku muzikiti gye naloopa mumpewo kuba nagezaako okukigambako abafamire banvuma buvumi ate banaakimanya bayinza okunatakinga ne banvuma ne bampisa bubi Kakawa Mchenkya ekatusiddwako Prestige Magellan Kakawa kalunja kasesako kakati bannaffe kasita ebyo mbiwulidde omukyala yetaaga buyambi bwamwe omukyala nagamba omusajja munene ddala era ali mu kitongole kinene naye nga tunabagenda yeyo kasooka tusime abagagga baffe atubeebaza bannaffe aba Prestige aba Chapa General Enterprises basange mu kiko bali ku Rafiki Building tewali kye batagenda kukolako balina sabbuuni balina obuto bwa rinsan balina noodles balina ekibiyiti solio balina toilet paper bannange tewali njogere kindekeki tuukayo ate balina customer care
wakati mu byonna bakulabanga king na queen kasito tukeri wetusise kuba nafa basesako mikwano gyaffe abasesako abakugamba nti kati tukyatawaana genda mu maaso n'okubeera tunoonya ebyokulya ate nga biyinza okuleeta obulabe gye tuli kasita ofuna kakawa kasesako n'ogenda mu maaso n'okulabika nti ofuna omugaati ogwa sesako kati ate bw'oguteekako siyaji owa prestige kiba kitegeeza nti ebintu byonna byoba ofunye biba biyamba bulamu bw'okusigala nga bugenda mu maaso nga bulamu wabula tebugenda mu maaso n'okuba nti nobukunafuya nga bagiwulidde kati bakubira ekifaananyi zamaze okujja ekifaananyi kituufu maze okujja ekifaananyi Aristide akitegedde mu muyambe agenze mba maseeka ayogedde nabo bagamba abafamily bagamba naawe totutawanya totutawanya byogera timuli bwakyo kati atendwa kyokka ate ne ssente zakati zijja bulungi naye ng'omukulu ye mugaggamaŋa akugambye nti alina abaana basatu obuyambi tebukyajja yamusaba afune ekyokola oba afune wamuteeka waganye naye ankugamba nti mama w'abaana gumiikiriza bugumiikiriza nga bwewokwasa ne Mukama Katonda naye nze kyensaba nti omwami oyo musajja bw'abeera nga yawaganya dde oba mukyala agende wabe w'omukyala noonyaayo mukwano gwe gw'omanyi nti ono ye mukwano gwe buli muntu yenna alina gw'awuliriramu okitegeera dola waliwo omuntu nti oyo tayinaako gw'awuliriza kyogera nkiganzi sikiwakanya naye nze nkugambye mulimu ebitayogerekeka kituufu waliwo ebitayogereka naye twogereko ebyokungulu bw'anaalaba ng'oyogedde ebyokungulu ajja kutyamu agaye nti owaaye kayogedde bino ne biri ayinza obyogera musajja ajja kwekuba mu mutima ajja kwekuba mu mutima anti kasi omugamba nti kati nga ayinza okutya kubanga omuntu atatya bannaddiini ate oyo aba asukulumye oyo aba afuuse muzibu awo wali obuzibu omusajja gwe nasanga eyo ng'akola ne mukambuulizi ne mugamba naye gundi otegeera kale wulira nekigenda mu maaso naye Dora ndowooza abantu tubawe essimu bagende mu maaso n'okulabika nti no bayambako omukyalo waba 0 3 3 7 8 abantu olemwa bikuddiramu 0 3 7 omukyalo ono kasita owulidde ebizibu bye ekimu kizito nnyo ekimu kyakumulabirira kakati awo yenteesa gye tulindiridde ate kasita oyitamu omuntu wange tukujukiza ntosemberera TV kubanga feedback ebetukola bubi awa message ate ku simu owa message ateeke ku 077 2 4 15 tugambye 077 2 15 erina kubanga message mpandiike nga ya WhatsApp katufune kubali ku masimu Dennis Twawechi kye bagenda mu maaso n'okubanga bayamba omukyalo ono alabika nti azitoowereddwa nze n'omukyala kyenyinza okugamba nti kati abaana halo twasa bulungi wasiza otya ssebo kagoma jinja ali atya amina naye kati kyendi kwenda kutegeera katonda oyo omukazi yayawukana ne bbaawa bakyali bonna kubanga bakyali bonna omukazi agende mu kika ky'omusajja asooka abanyumizemu agamba batutegeeze nga bwe byatandika bikiba ebyo bwe bityo kubanga terina agamba zino agenda awantu wala nga tanagenda mu kika ky'omusajja bwekiri bagenda mugeya asooka yite famire y'omusajja bwe binaagala agamba naye betuuse nze tukulemereddwa abaana bakwata nze mba bawenze nyitambulire mukati abalukuuma ki kituufu ekika kijja kugeya alaba kigeya tebiriimu bageye Dora ate banaakola ki kikanga boogera kasita abamugeya be babe ate anaakola ki ssebo asita bulungi ssebo wasiza otya ssebo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kakati kukakawa omukyalo oyo asooke yenoonye okusooka baali bulungi nga omusajja amuyita bulungi abakyala bamu balina embeera nti bwazaala abaana omukwano gw'omusajja agenda akukyusa nga n'abooluganda luno era nabo okumuvaamu nga nabo takyabalaba olwo embeera nadda ku baana asooke yeenoonya addeyo mu mbeera gye yalabirirangamu omusajja obukoowu guno bwe yamukoowa omusajja ajja kudda oli omusajja yafuna omuze omukambwe ssebo sijja kwogera omusajja ajja kutereera amuwera kweri gye basookeramu tweyanze omusajja ajja kudda ajja mukulya ne mu kyalo gyagenda olaba kakaawa kagenda
naleta eryata lyakengulu ke twateesezzaako oli ow'eggulu kalaba kakaawa kalyangaona yalaajana kugenda mu kyalo ate oli bamutwalo tayagala eyo yensi Ahmadi kama asaasire mukyalo onagambye this is ghetto boy from Namuŋona, let the woman just report the man. Namuŋona yeje nakulira kyalo kyaffe nnyo abe Namuŋona mwenna mbabuuzizzaako okuva ku luyinja wali church gye bamwe bambatiriza ekyaliyo St John the Baptist okirira wansi paka eno ate gye twabeeranga paka eri ku muti guno omutego bagamba ogw'emizimu gwe guliwo tubimanyi guli awo ebyo saagala guli awo Namuŋona naye kati nno kikulu katugende mama Makosa akugambye n'agamba nti mukazi munnange ebigere byakutunda n'agamba naye yongera okugumiikiriza ogatteko okusaba n'okusiiba mukama mukwano nze mama Makosi emalaba onagambye nze ti honestly ali mubende bambi nkusasiddeko naye oluusi wamuyisa bubi nga wamuyisa bubi kye yali asuubira si kye yasanga omanyi empisa kikulu nnyo gwe kanya mpisa Katonda ajja kuyamba omukyuse omutima agonde mpolampola waliwo omukulu agambye nti bamuyita Riam ali saidiza le bayitawo Kiwanyi Bugweri agambye nti good morning bannange, let the woman call a meeting with the family members and talk about it. Akyabye akyabye dola bali bonna abalaba munyigidde bajja kumaliriza baze kusaidia agenti mukazi munnange otulidde kingi genda abasuulira abaana kale nze Kalunda Benedicto Mukasa agambye ali mubende gyatulabira omusajja alabika ayina ekikyamu ku mutwe ayina aina sente nyingi zezimutawanya bwache bwateeseza Ona agambye nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kuweereza nze Sulubiri Alfat eke Kapeka Boys n'agamba nti naluvule Kapeka n'agamba nti bambi omukyalo oyo ng'alabye naye alemereko ajja kuwangula. Good morning Madam Doreen and Mr. Mpaji. Let the wife involve the in-laws and women support organizations. Let them separate for because of the bad behavior. Dr. Kalyowe Dennis from Shiden Medical Center Bujuko bwache wateseza waliwo onaasembayo alisaidiza walikazo bamuyita Delik agambye nti omukyalo yagumiikirize omwami ajja kudda mu mbeera essaawa yonna. Drone Mpaji mbalamusiza nnyo nze kirabika omukyala atya nnyo baawe kyendaba agende ewa seeka omalo gwe ekanaaba atezi nsonga za seeka badde teboogera ku abakozi ba sense badde boogera ku bashe ababeera mu mizikiti abasaaza bana ojja kwongera okusindika obubaka tujja kuba tuyamba omukyalo nekizibu kyalina kinene kubanga omusajja akola mu ofiisi nene muno mu Kampala nene ddala kakati manya abo babeera untouchable ebiseera ebisinga nti n'okumutuuza mu lukiiko lw'ekika yalabirira ekika mubimwogera temubimanyi yalabirira ekika ate omugambe nti bamuyise nti nsonga kyendeeta nsonga za mukyalawo nga ogenda kuya esimu okola nga bagijjeeko katudde Mpaji katudde kakaawa mu kyenkya nga tukusiddwako Prestige Magellan. Kakaawa kalungi akasesako. Kale kati ate tugende mu mawulire gaffe agavudde ebweru eggwanga tutandise n'agaba celeb baffe ab'enjawulo. Nakubikira wiiki eno nti omuyimbi waffe ate eyajjako ne wano Nigeria Davido yafiira omutabani eyasinkinga yadrowninga mu swimming pool. Mawulire mabi nnyo eya wiiki eno yonna bambi emirembe tegibaddeewo mu famire ye obubaka bungi nnyo badde bujja okuviira ddala mu baserebu ab'omu Nigeria nga ba Wizkid bonna bambi n'alye ne Bobi Wine yaweereza obubaka nabulabye nga naye amusaasira mulimu n'abali ebwere London obwedda n'abasindika kugamba kumusaasira embeera gy'ayita muzibu nnyo omukulu oyo. Kale ago no sige mawulire wakati mukuba nti no ate abadde ayita mu mbeera mbi eri mu Los Angeles ate awanguddeyo award jukira muyimbi awangudde award era bo tekibalebedde jimuwa bagambye wange omusajja ayimbye bulungi ate era ekirala kye bamutaddeko gobo kyabiyita byakusaaga Abanigeria batandise ofulumya amawulire mbu ayinza okuba asaddaasa omwana we maama newankubadde bamuyingiza abantu bamanyi ba Facebook in-laws babiyingiza mu dde bya Illuminati
balabikataddeyo omwana we David alina abaana bana abasatu bawala oyo gwe yabadde naye ye mulenzi David teyakulira mu bwavu sente bazine waabwe Wewe tugambye ebyobugagga byonna byali bya family ko yatandikira. Ne family yamala kusaddaaka. Anti kakati abantu ab'emitima abantu ababitosobola bali mesakogera. Nti bali Uganda yokka ne Nigeria gye. Mama gye bali social media yeri bali bakumumuliro bye bali kebyo byekisirusiru ebyo nenga bo bagenda maso nokungubagira omwana kama gwe yabajeko kibinyo. Tusaba David mukama akugumye awazibu amunyiga ebiwundu asobola okubeera nga awona naye ng'enteekateeka David tuzivuddeko nga zigenda maaso n'okubeera nga zitambula katugende ebweru w'eggwanga ate tulaba agamu ku mawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula jjukira nakutegeezaako wiiki ewedde anti waliwo omugagga nga nzaala ya South Africa newankubadde ayina obutuuze mu ggwanga erya America bamuyita Elon Musk avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga agula omukutu ogwa Twitter billion ya 44 era nga amawulire gabadde gatandise okuyita last week nga gagamba nti agenda kutandika okusasuza buli ayina boutique abeere nga asasula $8 kati kikakasiddwa okusinziira ku CEO ow'abakulu bano muganda wange aba Twitter ekiwandiiko omukutu gwe bayita ogwa New York Times gwe gikuddeko nga gulagira ddala bulungi nnyo nti bano okutandika ku lunaku olw'Emmande buli ayina omukutu ogwa Twitter agenda maaso n'okubeera nga agusasulira $8 buli mwezi kiba kitegeeza nti Twitter kategenda kubeera yabwere nga badde bagamba omukulu agamba nti Twitter eno yagigula nga ebyenfuna byayo birabika nti nno bisse nga revenue tezikyajja bulungi nnyo kati akakasizza nti enkola yokka gy'asobola okubeera nga za Twitter engulu ne mugyeyagalirako n'amawulire ne gagenda maaso n'okubeera nga gasaasaana kwe kulabika nti nno buli muntu ali ku Twitter naddala abo balina blue tick balina okubeera nga basasula $8 omwezi mujja kuwaayo visa kaadi zammwe bagende maaso n'okulabika nti no babasalako akasente ako kagende katambulye ddala bulungi nnyo bwe tuvaako awo ne tugendako mu ggwanga erya USA amawulire agavaayo galaga nti bano banenyeza abachina ate kwoteeka aba Russia obutakoma ku North Korea ogenda maaso n'okulabika nti no North Korea muganda wange yagezesezza ekyokulwanyisa kyayo ekyobutwa kyeyagenze maaso n'okulabika nti no muganda wange ekikasuka ne kibeera no kyakozesa n'eggwanga erya Japan bo America bagamba nti waliwo ekyokulwanyisa kye bayita ekya ICBM ekyo kyo bakiganira ddala okulabika nti no baddamu okuba nti no bakikozesa oba n'okukikuba naye bagamba North Korea kyebimu ku byokulwanyisa byagenze maaso n'okulabika nti no akuba olunaku olw'eggulo era jjukira nti meeting eyaliyo omwaka gwa 2017 bavaayo ne bagamba nti ICBM tegenda kuddamu kukozesebwa kulabika nti no muganda ng'ekubwa naye North Korea yagenze maaso n'okubeera nga ekubwa amawulire agava mu ggwanga ery'abakulu bano aba Ethiopia olukalu olw'omuddugavu Africa eyaliko president w'abakulu bano ab'eggwanga erya Nigeria gwe bayita Olusegun Obasanjo avuddeyo n'aga nti obuwanguzi obwatuukiddwako eggwanga erya Ethiopia abulabika nti n'obwakika kya waggulu nnyo jjukira nti bano bamaze emyaka 2 nga balwanagana wakati w'abayeekera abateguri abali esaidi zeri mu East okumpi ne Eritrea ate kwoteeka eggwanga erya Ethiopia era nga endagaano eno yateereddwako omukono olunaku olw'eggulo mu ggwanga ery'abakulu bano aba South Africa nga bo balengera abakulu nga bagenda maaso n'okubeera nga bakkaanya nti emyaka 2 girese bannansi nga tebalina we babeera girese bannansi nga babundabunda abantu bafudde kati okulabika nti n'olutalo oluvaawo obulamu busigale nga bugenda mu maaso bwe tugendera mu ggwanga erya Nigeria ate y'amawulire agavaayo poliisi eri ku muyiggo ogw'abantu 21 era nga bano badde bakozi nga bakola ku faamu emu waggulu eri mambuka mu ggwanga erya Nigeria bano babuzeewo babuziddwawo nga tebagenda maaso n'okuba nno bakubikako ekimunye bagamba mbu naggaga owa faamu eno abadde ayina abo abamu ku babadde bamubanja kati we batakkaanyiza bano ababanja ne bagenda ne bakwata abakozi be 21 abakozi bano badde baana bato nga bali wakati w'emyaka 15 ne 18 kati poliisi ebayiga tenagenda maaso n'okuba nti no ebalabako aganaasembayo gavudde mu ggwanga erya Isirairi kikakasiddwa nti eyaliko prime minister wa Isirairi gwe bayita Benjamin Netanyahu amaze ogenda maaso n'okubeera nti no alangirirwa nga
Prime Minister akomyewo okubeera nti nagenda kubeera nga atambuza ensonga z'abasajja bano abayisirayiri ono wa myaka 63 era nga jjukira nti ye Prime Minister akyasinze okuvuga ebbanga eringi wali mu ggwanga erya Isirayiri yagenze maaso n'okulabika nti nno yafunye obululu obwera ddala 120 mu kulabika nti nno balonda ate gwe yabadde agenda maaso n'okubeera nga avuganya naye yafunye obululu 53 wabula era gwe yabadde agenda maaso n'okuba nga avuganya naye gwe bayita muganda nge Lapidi avuddeyo n'agamba nti ayoza Netanyahu okuba nno yamuwangudde agamba nti era bano babadde akola nabo bateeketeeke woofiisi Netanyahu agidde mujjukira Netanyahu ye yagirimu Lapidi n'agiyingira kati Lapidi agenda givaamu ate Netanyahu akomewo agende maaso n'okubeera nga atambuza embeera ebisingako tujja kubeera nga tubibaleetera mawulire gaffe wali ku Bukedde Farmer Embuutikezi ku ssaawa 6 ez'amalya g'ekyemisana ajja kubeerawo mayinja po nga gavudde bweru w'eggwanga ate kwoteeka mpapula za Bukedde ez'amawulire ne New Vision nayo mulimu amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga nkujjukiza nti weerabira embuutu y'embuutikizi bwa Guuga egenda okubeera nga ennaku z'omwezi 19 kitegeeza nti tusigaza ennaku 15 okuba nga tugirabako wano mu nguudo 3 wagenda okubeera endongo ate kwoteeka abayimbi katunyigemu katono nnyo ate tukomewo n'empapula z'amawulire tulabe biki bye bagenze maaso n'okubeera nga bawandiika. Mwebali genda maaso n'okulabika nti nno mutulaba yonna gye musinziira bitundu ebyenjawulo lunaku lwakutaano tutambula nammwe mpola mpola olwokutaano tugenda maaso n'okubeera nga tukuwa ensonga ez'enjawulo azetusuubira nno zijja kubeera nga zitambula tutuya ekiriyo gy'oli naawe tumanyisa abala kubanga kiba tuba tumanyira wamu oyinza okuba oli Rwanda tulina mama Jack yabeere Rwanda tulina mama Edgar ali mu Arua bonna abantu baffe bali mu bitundu ebyesudde ate mu ggwanga n'abaganda bange mukulu wange ali Saidiza wali Zambia Lusaka agenda maaso n'okubeera nga akawo mukulu bayita Bashir bawala bange bandabire kwoteeka omukyalo bagente enteekateeka malijali sana bali eyo atagala nno nabo agenda okulaba abasanga bazze na bisaanyi nga bebakutte mu kontena nga baana mwenda bagaana ebisaanyi ng'otidde anti eri bye balya munnange bye balya gwe nga bw'onyumirwa enseenene nabo bebisaanyi kati sizoni tuleke naye hajati mukulu okubuziza kali Canada Toronto oli otya mama wange omukadde omukazi kubuzizaako ndabira jafa bali South Africa amasanyalaze gali gatya bali obaka abamasanyalaze abe South Africa gotala kiri asiyatero tuwulira endera y'amasanyalaze aya basi katubalinde akaira mu sports tuyengereyo sports ekiriyo dola wetwogerera bakugambye wano nti league ne bagikuleetera nga bwegenda maaso n'okubeera nga etambula jjukira nti buli lunaku olwokutaano mubeeramu akadirisa kaba kabyamizannyo bagambye nti kyewusa epangidde Arsenal olukwe mu Premier ne balikuleetera mpola mpola nga bwe lugenda ogenda maaso n'okuba nga lutambula esaidi eyo kale abantu 10 bo bayoleddwa ku by'emundu eyabbibwa mu kuziika Jakana Nadduli 10 kyonna babba w'emmundu bannange ate mbadde sikimanyi nti babba w'emmundu nagamba kigobera avubuka tebaliggwera mu kkomera bonna mundu bazibba katusuubire nti be bakutte banalondamu kubanga 10 bonna tebasobola kubanga babyemundu tekisoboka mulimu abali bambi nga ye just kipali kyamukutte bukwasi n'agendera mu bali nga tabiriibu abo tebabulamu kale mubajje aganyi abatali bawoowe okulondebwa ku bukulembeze ate obonoonyayo siragaseka obonoonyayo so feno batuwa babawa atali bawowe bwe balina kusooka kuwoowa ne bamanya nti oli wa buvunaanyizibwa obulabirira omukyala mpulira omukwano omwami gwa mpa gwe gunyiriza uno omukyala ojja musanga musanyiwa olunaku olwaleero omuko gwaffe ogwo Edward Sekandi aweereddwa ekitande Dubai kyonga si kirungi mawulire genda gasanga mu Bukedde mawulire amagastategedde wano bafumise baby ebiso ne bamubikka mu buliri bazigu bazenga bazigu nga kyekiba anti nange kyengamba bazenga bazigu abazigu babagala sente na bintu ate batugide ku baby n'amfumita abo tebabadde bazigu ate baby mutawaji abo tebabadde bazigu nengera nabakugambye nti ojjukira nti lunaku olwokutaano wabeerawo omuko gw'obusiraamu ogubagenda maaso n'okubeera nga gutambula esaidi eno bagambye nti weetabe mu mawuledi omanye ebikwata ku gamba ngayina bameka ayina omu bayina babiri oba basatu babana tubali twogerako omu kati ngagwe batwogerako omu anti eno musiraamu ayina omu tebamubala
kati tugato babalayina babiri kati obola mubajja akugambye nti muwowe sikituufu ntobalibwa naawe ate mu the new vision njukire 2 zokka omulungi era ffe ze tusaba naawe n'ofunamu ate ku information ewerako bingi byagenda okusangamu nga mulimu harvest money waliwo munnaffe bagamba nti nakoze sente mu farming farming kasita omuwa obudde oli yagamba nti kasita obaawo n'otakolera farming ku simu ebintu bitambula mbere beekalubi kati nno bakuleetedde wano ne bagamba nti ekizibu ekiri mu Wakiso z'enguudo embi ezeetaagisa okulabika nno zikolebwako Wakiso naye asobola okulabika nti nno adda engulu kale abagamba wadde plan government egenda kukakkanya ekira kulya sente teri office balikosezza bubi teri kirala ziba sente ze zireese obuzibu ate office etawe tabamu sente yinza kutambula era agenda okulaba teri akwatayo wadde okunyegayo tewali agenda namba bannamawete mu reporting ayo atunonyayo ki bwana ffe twetaageeza omusasi sente olemwa kale bakuleetedde wano ne bakugamba nti enguudo embi zirabika nno ziremesezza enteekateeka ezitambula saidi za wali gye bayita emigyera jjukira nti emigyera ebamu ku babadde bagenda mu maaso n'okulabika nti abantu bagulayo ebintu batambuza ebintu naye olutindo luno lwabomose ansobera nti gavumenti enaaluddaabiriza ate si enkuba enkuba esinza obbyonoona kale mwina dignity day Muslim Council is celebrating the dignity day basi ino wano ana babo wala benengerayo bokka mo the bit nengeramu kaluya ono mwana musoga naye babere eri ku red carpet azanya film wafe wano naye abera ku red carpet eri balupita nyongo ebera ba Angelina Jolie ba movie stars ebera ba Brad Pitt naye muzanyi wa cinema era lumunabula ku red carpet ngazijidde mu kanzu eyaffe mulera bwana waffe ono tuyanze ibalegenda maaso ng'asoosowaza ensonga talent egenda etambula kale ffe tugaleseaga the new vision ate egenda naawe ogule omanye okumanya tekukoma apaka mungu wakujula mbulamu enseno naye kakati katugende mu mukyala owaleero leero ngenze kuba n'abawala abato myaka 18 myaka 2 abanoonya oba abali mu kudatinga obulamu bwa kudatinga obwo my boyfriend is waiting no I can't be there today okay which side are you otuse bwebityo otuse baby totuse hani oli luddawa kakati ekyo kirungi muli mukwano olina omuntu omweyaga naye kakati omuntu wabanga yakakukwana mbadde ngamba nti tosussa kusaba bintu tosussa kumukuba bizibu kakati buli wobanga olusi bakyanya abebizibu kubanga baba ine ebibundu byabwe mwattu tajja bigamba yasimegwe omuntu naye baba katuka woti tonnaba nakulya okoze order chips chicken batakeko ne liver simanya ne sausage byenda kusowani emu ekyo nakigumira abakyali awo ngesimu evuga hello ogambye ki kinawe eddagala lya pressure naligula niwadde wamangwago namwe mugula ku ddagala lya pressure ya mama buna kunzengula eddagala lya mama bannange omusajja naye tabitegeera kati mu bufunzo omugamba agula eddagala lya pressure otandisa osindika sigino ebizibu bijja mpolampola oba oliawo kyate munange batandisa okungoba mu nyumba omusajja nga muwa ssente mu budde era wenduddewo olwagenda okungoba alimba byonna byonna ku simu ezizze olunaku lw'omulabye otandisa okwoleka ebizibu byo mu maaso g'omuntu eyakakulaba tanaba nakwagala bulungi nnyo buli ssaawa osaba sente bakoyino basaba sente yate oleba n'osanga omugumu ku zo simanyi nakumanya naye gwe kyobamanya tokyusa bizibu ng'omuntu tonnaba kugenda nnyo wala naye mu makka kyeyo oleeta ebizibu byo naye kati musooke munyumirweko bannaye dating awala bato mukafunyako tobifrontinga nnyo abantu bakoomu n'abasajja gye balinga kye bamukoze bamubye kubyesalye anoonya wawumulira atuuka ewuwa ate nga naye wazibu nnyo nga bizibu byereere agenda kupowa bupoyi kati we checking aya basi tuddala bizibu bya bantu baffe tuloope atugenda mbizibu byaffe mpaji leero kyekiruma abantu baffe ekigenda mu maaso n'okubeera nga kitambula ebizibu ebigenda mu maaso n'okuba nga biri mu ggwanga erya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni kino kyo tetusuubira nakulabika nti nojja kutuuma nabbanja kubanga biyinza okubeera nga bijja musukkulumako waliwo gye bayita Supreme Court omuganda agiyita kooti esukkulumu Supreme Court eno gye buvuddeko emabega kaawo myezi nga 6 emabega yakwata omuliro nejja bwe yajja abakulu ne basalawo ne baga nti bagenda kuteekawo ekifo ekirala Supreme Court wegenda okutuula
era ne batutegeeza nti bagenda kubanga batuula afazali bateekewo omulamuzi omu naye nga Supreme Court eno gyolaba egenda maaso n'okubanga etuulibwako abalamuzi abatakka wansi wa 7 be balina okulabika nti no batuulako naye waliwo judgment oba ensala ey'emisango eyamala edda okulabika nti ewandiikibwa wabula Supreme Court teyina weetuula okulabika nti etubuulira judgment eyo ba ruling bwegenda maaso n'okubeera ensala y'emisango bwegenda maaso n'okubeera ng'etambula nti abantu bangi bakandalidde mu makomera bali eyo Luzira bali Nalufenya bali nakozi Nalufenya bamugala ne baleta Kitalya bali Kitalya bali eyo balinda bulinzi nsala ya musango tebagiraba kuba Supreme Court teyina wetu wakati court esukulu megarate yakundi mwaka mulamba Mr President akakintu ekyo bawandi kinudde muko mama oliuna abantu abali munda nga baliyo innocently nga tebalina kye bakola tubalowozeko wadde fe tuli eno weeru lwaki tekola kale we batekola bateeka abantu wasobola okukola court emisango gitambule bannange nga bwe twalabako dola nti kololo eyo kitu kya government banyigewo kitenti nga mwanyigawo kitenti kya nira mukiteeka mugende kati Supreme Court egenda kutuula wano sango giveo jukira abalamuzi bagenda kuwumula bagenda kuwumula omwezi guno ssebo bakomewo omwezi ogujja mwaka ogujja omwezi ogujja nze abantu bali balinda lulingiza bwesiganya okubeera nga zivaayo ndowooza kubasibe President ndowooza ne Anthony General omukulu gwe bayita keke ensonga yo ndowooza neyo neyakagendayo Minister wa Justice omukulu gwe bayita Nobert Mao askwata ku nsonga atabuze Nobert Mao tandikirawo wennyini oganti ababukedde n'abalayi president nga bakugamba Nobert Mao tandikirawo wennyini kubanga oli Minister wa Justice waganti ogenda kutereeza embeera Supreme Court sebe etuule abantu abali Luzira abali Kitalya nabo bamanye feeti yaabwe weeri bagiwandika dda basigadde kugibuulira abantu bagitegeere nti oyo apiiru ye yagaanibwa apiiru ye yakkirizibwa ayimidde bwati ne bwati sebo President yamba abantu naye okugalawo obugazi tekikola bannaye kale kansome buno obubaka obusembayo bwemuweereza kakawaka onako olwaleero onagambye mwebale okutuweereza mwami Mpagi ne mukyala Dora ensonga eyo nga eri challenging nnyo okimanyi ebyo olumu bye biviirako abantu abamu okukyusa eddiini kakati kubamu ekifaananyi nga afunyeyo omuntu amumatiza okusabira mu kyaki za Pentecostal olwo anabatagenze ekirala ayite mu ssengaawe akubanga omusajja ayinza okuwuliriza ssenga than omuntu omulala yenna nsaba ntumireko Reverend Tabitha Dembe West Buganda Diocese tino bakwagala nnyo ningansome ne munafuna ate agambe good morning Mpagi ne Dora abasajja bazibu okubanga bagala baana bakulu abafunye bagala baana bakulu abafunye naye bwaba mukkiriza asabe nnyo nga bwayongera okuguma Mukama ajja kumuwa amagezi agasinga kugalina oluusi ajja kufuna n'omulimu Mama Winnie Bombo bwatyo wakugambe mama w'abaana ekyamukama kyo kikulu nnyo kyekwase Mukama asobola kukubira sigino nakuwa direction nga togiina nakuwa ebigambo ebituufu ebyokozesa nakuwa n'omuntu omutuufu okutuukako bw'obanga obisabye ebintu ebimu bijjanga naawe obisabye naye kati sooka obenga atamulaba banga atabiraba obenga ataliiwo osirike kubanga kyokyalina bano abaana basatu okibale atawaka oyo musajjawo kati bisukka bikusukkako ne mwalimu ogedde nako mwogereko nti embeera eno nedda embeera eno tempisa bulungi embeera eno si nnungi gyendi mwalimu ogeddeko mulimu abantu abali mu mukwano nga n'okwogera temwogera kasita tubanga temwogera wali nnyo mulina okwogera nga muliziganye buli omu Mpagi mukyala omugambe ayoke bitambula bulungi nkusanyusa yenza omwami oli gwafuna ekitegeera yenza omwami oli gwafuna oba nkyuse akiva ku mutima gwo nga tewegumya bwegumya nga bukirina kuva ku mutima ati omanyi omusajja wanga nti olina okusigaza igoyo mulimu n'abantu betwawulira kyomukyala wabanga alisa experience empya nga mutuufu agezezaako okuyiiya baga bwabijjeewa kakati akola atya mufirimu bannange ebintu byakuspicinga ebintu byakuspicinga ne muyiyayo empya onodda ku bikadde era ogenda okulaba ebintu byonooleka ate abayaye bali ebbali eno ate bateekamu ebirungo ojja kudda ku munne owuuza wabijjeewa kumbe yagera ne ku Google n'akola ki n'agugulinga andaye katubireka ebintu ebyo Mpagi gende mwani azaalidwa bazaalibwa ne Puff Daddy ate kooteekamu osiriya abamu abavubuka abava mu ghetto nga bato ne batoba n'ensi ne bafunamu sente basigala
njagala nga wakyazina ye Puff Daddy oyo Kanye West ngoyo kati Nelly ngoli gwe nagambye bo tebali bubi tebali bubi bavuga sente bazina naye kati nga bakuze mukama asasidde bakyakola mu sente bazifunira ddala emabega kawo yakola mazaalibwa nagenda ku yachi ne ba Jay-Z ne beyagala ya pati yali ya tabu nnyo naye katulabe anakola ekya guno omulundi. Happy birthday Puff Daddy Morris Kiria ono waffe wawano tubagaliza ekisinga. Okay. Music. You look so beautiful tonight. You look so beautiful tonight. Femwe n'abazaalibwa leero ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'e11 bannange muyogeyoge okutuuka ku mazaalibwa gammwe Mukama tumusaba abawangaaze ate abakuume nga muli basanyufu. Leero nno mazaalibwa ga muyimbi Morris Kiria ono Munnayuganda ayimba R&B era muwandiisi wa nnyimba so ng'era muzanyi wa films. Njagala omanye essanyu lyange. Maanyi okusingira ddala hotels ez'amaanyi era n'emikolo bwe gityo gy'abeerako gibeera gy'amaanyi. Yazannya mu film omuli Last King of Scotland, The Queen of Katwe, saako The Girl in Yellow Jumpers. Morris Kiria yazaalibwa nga 4 Novemba 1984 mu Kampala era aweza emyaka 38 egy'obukulu. Yakulira mu Uganda era bazadde be yakula nabo saako ne baganda be. Ono nno wa Luganda ne Vampino Kiria omuyimbi owa dancehall. Morris Kiria yasomera mu Kampala primary mwe yagimalira ne senior 4 era mwe yagimalira. Yatandika okuyimba mu 2001 n'akwatayo mu 2004. Mu 2007 yalondebwa okuvuganya ku Kisimba Awards ez'e Kenya. Akozeko n'abayimbi ab'amaanyi nga Neyo, Jordan Sparks, Lupita Onyango ngono yakola naye mu movie eya Queen of Katwe. Films yatandika okuzizanya mu 2003 naye mu 2004 tiyali wakabi nnyo nti yawasa ku mukyala owe Netherlands Liza ne bazaala omwana waabwe naye ne baawukana mu 2021 waliwo emikutu emigatta abantu egiraga abamu Puffy naye leero ge mazaalibwa ge. Ono nno muyimbi, producer, muzanyi wa films era musajja muna business. Yazaalibwa mu New York era ebyo bye twogeddeko bye bimuwadde tutumu essente n'okubeera ng'atwalibwa ng'omugagga kati omuvundo. Yazaalibwa nga 4 Novemba 1969 era aweza emyaka 53 egy'obukulu. Musajja muyivu bulungi, taata w'abaana 5. Puff Daddy y'omu ku bayimbi ba rap abasinga okubeera abakabi mu nsi yonna. Essaawa eno kigambibwa nti atuuse mu bugagga obwa dola akawumbi kalamba wadde ye ng'omuntu agamba nti abulako katini kati okutuukayo nti ali mu bukadde bwa dola 9. Aba Forbes bo bagamba nti yatuukayo dda naye tebamanyi lwaki akyegaana. Mpozi mu barappers abasinga obugagga ne bw'aba nga tannatuuka awo we tugambye ali ku mwanjo nnyo. Bano bakulemberwa Jay-Z nga sitowa dola akawumbi kamu n'obukadde 4. Olwo ye n'akwata ekyokubiri emikutu nga gigamba nti atuuse mu kawumbi ka dola kamu. Dr. Dre ye azitowa dola obukadde 820 ate Kanye West agenza akkirira ng'essaawa eno ali mu dola obukadde 400. Musanyufu bya nsuso era agamba nti wali waggulu ennyo anaatera okutuukawo. Kanye West abadde waggulu naye akkiridde olw'ebigambo byazze ng'ayogera ne bimuggyako companies ezibadde zimussaamu ssente. Olwo n'abeera ng'afiiriddwa ssente ezitamanyiddwa muwendo. Ono gwe tuleese era agamba nti atandika okukola nga wa myaka 12 gyokka era ye agamba nti obugagga tebujja buzzi, omuntu abeera alina okubukolerera. Aweze emmotoka ezisukka 20 ate nga zonna mwana wattu za bbeeyi. Alina amayumba mu bitundu eby'enjawulo mu America omuli n'ago g'abeeramu oba g'agendamu ng'ayagadde kuwummulako buwummuzi nga tayagala mbeekuulo. Alina eryato ery'omulembe ennyo nga lirye ku bubwe. Necklaces z'akozesa nazo zoogerwako nga ku bintu eby'ebbeeyi ennyo by'alina kati
tekiragibwa oba alina omukyala oba nedda. Yawasa ku Kimberley Polter mu 1994 naye n'afa mu 2007 n'abeerako ne Jennifer Lopez mu 1999 okutuuka 2001 saako omulala Kessi ng'ono baayawukana 2018. Oyo nno ye rap gwe tuleese leero. Bwe tukomawo wano e Uganda tutwala omukisa okuyozaayoza Medi Scott Bugembe era aweza emyaka 38 egy'obukulu ono abeera ttake naye nga munnayuganda. Mukwano gw'enfanfe mukozi munnaffe Simon Maseruka eyakazibwako eri omunene w'omu kibuga yamuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge agamba nti kyaliwe wa ku lusegere nnyo amwebaza okubeera omuntu omulungi amwagaliza birungi byokka era asaba Mukama Katonda amuwangaaze. Medi naffe twegatta ku Simon omunene w'omu kibuga okuyozaayoza munnange n'okwagaliza ebirungi ebyereere. Tukwebaza okumwagala n'okubeera omuntu omulungi okutwaliza awamu. Happy birthday. N'obubaka obwo mwena abantu abazaalibwa olunaku olwaleero tubaagaliza birungi byokka. Essaala zammwe tetuzimanyi bulungi ne tukkiriza nti nnungi. Tusaba Mukama Katonda azituukirize. Ali ku Bukedde TV1 tugamba tweyanzeke yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okubeera ng'otulaba dakiika 10 ezakayita ku ssaawa emu mu ggwanga erya Uganda. Tutambula nammwe mpola kantwala omukisa guno ogujjukiza nti weerabira Miss ne Mr Bukedde. Tukyagenda maaso n'okulabika nti no season 2 tugitaddemu amaanyi era ng'omulundi guno ya bulabe egenda maaso n'okulabika nti erimu okuwangula obukadde 10 ate n'okuwangula ekyapa eri Miss ate kwoteeka Mr buli omu agenda maaso n'okubeera nga avaawo n'obukadde 10 ate kwoteeka ekyapa katugamba nti funa essimu yo recordinga video gy'olaba nti erabika bulungi nnyo omala obeere ng'ogituweereza wano naye nga tosukka ddakiika emu ojja genda maaso n'okulabika nti n'otambula naffe mu nkola eya Miss ne Mr Bukedde nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula. Teweerabira nga tulina n'embuutu y'embuutikizibwa guuga ejja ogenda maaso n'okubeera ng'ebeerayo ng'ennaku z'omwezi 19 era enteekateeka tujja kubeera nga tuzikulaga butya bwe zinaagenda maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo mu bitundu ebyenjawulo. Ffe tugga nti omwaka guggwako tutambula naawe mpola okuba nti nno tukusavinga omwaka ogumaleko nga tolina mutawaana. Kantwale omukisa guno kulisa mikwano gyaffe be twabadde nammwe wali mu darusu yaffe ey'olwokuna. Twabadde ne shehe waffe gwe bayita Adamu Senjala Doctor yabadde agenda maaso n'okuba nga atusomesa. Imamu Kyeyune yagendako Makka mu umura. Tumusaba embeera etambule ddala bulungi nnyo naye nga teweerabira nti wiiki ejja bwe tugenda okutandika okusiiba ennaku enjeru. Wiiki ejja zijja kubeera nga 12 lunaku lwa Mande, 13 lwakubiri lutandika ennaku enjeru wiiki ejja, 14 nnaku njeru, 15 nnaku njeru. Kati wiiki ejja yonna egenda kuba yakusiiba okuva ku Mande paka ku lunaku lwe bayita olwokuna. Mukama Katonda abeere nga tukingiriza obulwadde buno bwa Ebola obuyinza ogenda mu maaso n'okuba nga butumalako emirembe. Katutandike ne liigi y'eggwanga erya Uganda agibayite ya Uganda Premier League egenda maaso n'okubeera ng'etojjera eddamu olunaku no olwaleero nga club ya Maroons egenda maaso n'okubeera nga etunkana abakulu bano aba Vipers. Ajjukira nti Vipers bw'ogenda maaso n'okubeera nga ogyetegereza nti tennawangula wadde mupiira nagumu. Omupiira ogwasooka gwe yazanya ne Bright Star gwakomekerezebwa nga guli draw ate ng'omupiira ogwaddako club y'abasajja bano aba Kampala State Council bakuba Vipers egolo jukira nti Aluwa Hill nayo tenagenda maaso n'okuba nti neekubwamu omupiira ate kwoteeka abakulu bano aba UPDF bo omupiira gwabwe ogwasembyeyo bagenze maaso n'okubeera nga baguluzinga. Katulinda bulinzi atulabe enteekateeka anezimu ku nsonga ezinagenda maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo. Abwe tuvaakaawo katugendeko mu nteekateeka ezimu ezigenda maaso n'okubeera nti no zitambula naddala wali ebweru w'eggwanga. Ajjukira nti empaka zino eza Europa zazanyiddwa era nga klabu ya Arsenal yawangudde omupiira gwayo eggoolo zabadde eggoolo emu ku bwerere era nga ggoolo ya Arsenal yatebeddwa omuvuka gwe bayita Kenteine yazze mu ddakiika zabadde ddakiika 17 olwo Arsenal neebeera nti neekulembedde ekibinja kyayo ekigenda kubanga kijamba tegenda kuladikira ku laawundi ya West Ham yakulembedde ekifo ekibinja kyayo bone 18 yawangudde omupiira gwayo eggoolo 3 abakulu batyo batambuza embeera. Tugenda mu mpaka eza World Cup era nga bw'ogenda maaso n'okwetegereza amawulire genda obyeko mu World Cup gabadde galaga nti abantu abatalina ticket kuba kati okufuna visa ogenda mu ggwanga erya Qatar olina okubeera nga olina ticket yo already egenda okulaba omupiira ogwo gw'ogenda kati applying
applyinga n'oteekamu aya account bw'omala ogigulawo olwo ne bakuwa access ekutwala mu ggwanga eri abakulu bano abakata kati abaikata bagambye no bw'onabeera nga tolina tiketi eya gyogenda maaso n'okubanga olabirako omupiira kasita tuva mu bibinja ojja ku applyinze aya account ogende obeere ng'olaba emipiira okusinziira ku nteekateeka nga bweriyo naye visa eno gye bakuwa ey'okulaba omupiira ekomanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January bwe gutuuka 3 January kitegeeza nti bonna bagenda kuba bavudde kata abagenda okulaba omupiira basigaze bannansi abaliyo olwaliro empaka zigenda maaso n'okubanga ziddamu ebweru w'eggwanga era gyegimu ku mipiira egigenda okubeera nga gikomekkerezebwa mu ggwanga erya Bungereza klabu y'abasajja bano be bayita aba ttiimu